Studios 256. Kale neewunya Nakamya ebigambo ebyo byayogera. Kwa tulaba Nakamya we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Bote basazeewo kati ngenda tandika kukuba bukubi. Ngenda tandika kukuba bukubi kati. Kibo kitonkuba kati. Kumbaga kandirabye empalande. Eki? Ne bajjajjabo bonna gye bali ngina balondera bonna bakube mu kkomera. Fo omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Wennyabo. Nze kubya sente zo si kyayogera naawe. Njogera na poliisi. Taata. Okujjamu olubuto nga tuba tussa omuntu. Ekyo kintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala. Natandya lwaki omumama gufa gannyabo? Kati nkukube. Olw'okuba guli mwana muwala kati totegeera buzibu buli mu kusula mu kkomera. Era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana. Ne mama wa Natalie yanga yafa. Nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we. Agenda kuva mu ntaana gy'atula embitiibwa. Tuwa. Bankubidde akasimu baneetaaga. Baana. Ba police officer. Hey. Akugambye kyakwetaagisa? Tibangambye. Hey. Bw'aba takugambye lwaki ogendayo totawaana gendayo. Kale nze nnyina kye ndowooza nti olw'okuba oba emiliyoni zino 8 kyakuzava okunsasula simuwaddeeko oba kati ayagala njawulo kyavudde ampita. Nze kyensuubira. Oba kyakwaleese balance. Obukadde obuna? Era nakyo kisoboka. Kubanga kyakwalaze nga ekkomera libadde limuyisiza bubi. Kati ayinza okwekwatakwata asasule emiliyoni 4 asobole okwetegula ekkomera. Ate ekyo bwe kiba nga kituufu ng'asasudde kati emmotoka tugenda guleezi 2. Eyiyo neyange. Miliyoni emmotoka 2 mwezo sente tezibe nkadde nnyo z'emmotoka. Emmotoka ez'emiliyoni 6. Kakati ate ffe emmotoka empya tujagazaaki. Ffe twagala mmotoka nkadde jasi kubanga emmotoka ffe tetuzaagala naye tuzigula kwagala kulumya batuwalana. Si kyekyo? Jasi kubalumya oba nkadde naye kikulu tutudde mu mmotoka kibalumye. Si kye twagala. Tetwagala naye era tetwetaaga funa ate ziyegeyege nnyo. Ziba nkadde zijja balumya ate naddala nga buli omu ali mu yiye. Kijja baluma nnyo. Kangende gwe ndete sente. Kale mwami gatonnya olabe bwe kibaluma. Yitambwangu ng'aziika mujja we. Kibadugudda. Naye ffe nga mmotoka kati eyo bwekulembera yange yegoberera. Eyange bwekulembera nga yegoberera. Bajja kiwulira. Kale yanguwa. Kale kansubira njawulo ye nayo gitutte. Njabuwa kuzirya balance. Kale. Naye omanyi amawulire agali ewaka eyo? Mawulire ki? Mbwe ekyaviirako bbaawo musima yabba akaberege. Wanje ani yabibagamba? Peace ye yabitugamba. Yatutuuza n'abitunyonyera byonna n'abitugamba. Nebanako ogukazi ogwo omumwe gwaddugalya ne gukulanga n'ekidondi kya wuzi ekigumpalanya kikulu. Naye ndowooza twagala ku musajja omu. Naye Nakanywa naawe oli muddugavu. Muganda wange ndi muddugavu naye olina wookwata. Nkwata muno n'ogamba waawo nkutawo naye oli atalina kiwato ali awo alinga ogudondi gwa wuzi. Twalina woosobola kumukwata naye nze okwata n'owulya nti omuntu mmukutte. Ddala ekidondi kya wuzi okikwate wa? Omunago omukazi naye bannange. Muzeeyi, nze ekkomera nga mpulira nditidde nnyo. Kituufu. Ekkomera lyo litiisa. Naye
okuva lwe nakivumbula nti gwe toli mu mpalana ya kitaawo njagala kukuyamba ng'omwana gwenzaala kati ekigenda okutaasa kiri ekintu eki gwe kuyimira ku magulu gabiri n'oyogera amazima. Amazima gatya? Olumirize kitaawo nti yeyabba ssente. Wenalumiriza taata mbu yeyabba ssente tangobeewako okunkuba embooko. Kati awo ebintu biba byazze dda mu mikono gya poliisi era we yeetantalira n'akukuba mbu olw'okuba oyogedde amazima kati ate awo poliisi ng'ejjanga emukima ng'ate mwongerako omusango omulala ng'alyoka awere ennemba nagwo ogw'okutulugunya ng'akumalako eddembe ly'omwana. Munnange Shidda, weebale kulwana n'ojja muganda wo mukomera. Nanye munnange mmuggyeeyo naye okumuggyayo baddeyo n'ensimbi buwanana. Kyogamba waddeyo ssente? Mpaddeyo ssente. Oziggyeewa? Ntunza ku byaffe. Mwannyinaze n'asobola okuva mu kkomera. Tofaayo, kasita avuddeyo ajja kukola zzeewo. Ye aliwo amulabeko? Agenzeeko wuwe naye akomawo. Bambi. Sikyalina kyakkola gye mbadde ndaga kambisazeemu tugende ewaka mbafumbire emmere nga bwe tulinda ne mulamu wammwe. Awo nno oteesezza otuwonyeza otambulira obwereere. Tugende ewaka naye ate nze kyendabye tuli baakusula busuzi. Tewali buzibu tugende. Era tugende. Kyogamba taata we yatwala ssente za taata wange? Taata yazitwala ssente zamu. Kyokka bulijjo omubonaabona addima amakatala sobola okusasula taata ssente ze nga taata we yazitwala. Gwe tokimanyi nti eby'omusiru mugezi yaalya. Ekitegeeza nze musiru taata we ye mugezi. Ekyo kitaba bulabi naawe. Weebale. Tutwebaza kyaggwa ate olina obukakafu obukakasa mu taata wange yazitwala. Kyaggwa ekyo dda. Mwami Gatonya. Wanji office. Obujulizi bwonna obukuluma nti gwe wabba ssente za mukulu Njuba ndowooza obulidde. Obujulizi mbuwulidde naye nze siri mubbi. Nze sinze nabba ssente z'omwami oyo. Nze kyemmanyi kati olwo lukwesukwesu na lukujjukujju balina engeri gye balimbaerimbyemu omwana omulaba muto ne bamurikodingisa ebintu banumirize. Nze siri mubbi era sizibbanga. Mukulu Gatonya, ku bujulizi bw'owulidde nakati okyawakana nti si gwe wabba? Nze siri mubbi era sinze nabba. Nze muli mbadde nsuubira nti ensonga mwandabadde muzikwasaganya. Mukulu Njuba, ensonga za mwandabadde ozimalira ebweru wa kkooti ne muzikwata kisajja kikulu. Ofiisa, nze ekikwatagana okuteesa n'oyo kabbiro oyo si kirimu. Nze kyenjagala kiri ekintu eki ze ssente zange ku mmeeza wano ate n'okunsasula expense zonna zenyonoonye nga mbonabona n'ensonga eno. Kiraba omwana wange ndabuse naye lwa musajja oyo kabbira oyo nga ssente ye yazibba. Mpisemu bulumi bungi kati daba tunuulira omwana wange wuuyo yenna ajjudde mabavu eno ensonga etutabudde n'omwana wange namuteeka ku mmimbi ne musalira amakatala zonna engalo zijjudde mabavu nga nze nno ndowooza nti omwana ye yabba ssente era naawe ojjukira yaliko mu kkomera wano kumbe nga kabbira tuli naye wano ku kyalo. Nze njagala ssente zange zonna ziteeke wano ate n'okundiirira ndiyirire kubanga atubonyabonyezza nnyo. Kati ekyo kusalawo okukulirira sikinaako buyinza. Ono byagamba biwulira ana uli mu kwegaana. Kyengenda okukola kukwata fayiro ngiteeketeeke ngitwale wa state ensonga zigende mu kkooti ebyokulirira omulamuzi ajja osalawo. Tugende mu kkooti. Tugende mu kkooti. Okimanyi nti ntegedde leero nti si buli ali mu kkomera nti alina omusango. Ate ani ali mu kkomera nga teyazza musango? Olubuto lwe baasibira mwannyinaze si lulwo. Lwani? Lwa Dickson. Obiggyeewa? Dickson yennyini yabitugambye era ava wano. Mwami Gatonya, si alina empalana ku taata Dickson? Olubuka nakitegeera nti olubuto lwa Dickson ekyalo kigenda kukwata omuliro. Oba kikwata omuliro kikwate. Kuba naffe tetugenda kuliyirira musango gwe tutazza.
tufudde. Mwami Gatonnya mpozo tugende mu kkooti. Tugende mu kkooti kubanga yo kkooti teri ya nguzi. Kisala mazima. Kati nno oli mukwate. Oli mukwate. Mpa omusipi ojja mu n'essaati. Office. Nze badde manye nti ekkooti bwe naba etuuse okutuula ojja kuntegeeza nve wange ngende mu kkooti tuuze. Ebintu si bwe bikolebwa. Ogenda gira obeera mu kadukulu kaffe. State amuteekateeka fayiro yo. Mwana mwagiteekateeka kitwale mu kkooti. Then omulamuzi ajja soona ku lukyalo lw'abayita ensonga ze muzitebi. Kakati jamu empale, jamu omusipi, jamu essaati. Officer. Mbadde simanyi bwe kityo bwe kiri. Kakati nsaba kunsonyiwa. Nga bakusonyiwa ki? Mbadde ngamba kkooti gy'oyagala. Mola go officer Jamu. Officer. Watch. Mulwadde. Jamukyalanga mulwadde tuli ku ddagala abambi. Tuli ku ddagala. Ne police tulina abasawo. Kugambye oli mu kusabudde. Jamu essaati gundi. Jamu. Officer. Mwami Gatonnya. Saagala ogezese bukambe bwange. Jamu. Mpa omusipi. Mambe tuli balwadde. Pampa. Acha maneno yako. Jamu n'essaati. Mama Shakulu, tusaba ku buyambi bwo. Buyambi bwange butya? Oba okuzikiza omuliro ku kyalo kya Mpisi. Muliro gutya? Anti Mwami Gatonnya yatubba. Yasibisa kyaku ng'ate Dickson yafunyisa muwala we olubuto. Kati twagala obeewo ng'omujulizi omulumirize. Nze ebyo sijja bisobola. Lwaki tosobola? Nze famire ya Mwami Gatonnya njitya. Kati mwagala famire ya Gatonnya etulinyirire olw'okuba mugitya. Nze sijja bisobola era bwe kiba bwe kityo kanzire ewange. Taata nno bamusibye. Bamusibidde ki? Mbu yabba ssente. Ssente ki? Ssente za Mwami Njuba. Kati bategedde bate nti taata ye yabba ssente? Babadde n'obujulizi ku poliisi obulaga nga taata asooberera ssente. Bannange, nze ni mu house arrest sikkirizibwa kuva waka wano. Nali badde ntambula nti nengenda ntetenkanye nnyambe taata wange ave mu kkomera. Kati bannanga awo wensabira mwe bannaffe abakkirizibwa okwetaaya mugende munoonye ssente ziri mugye taata wange mu kkomera. House arrest giveemu. Va mu house arrest tandika okutambula onoonye ssente ojja kitammwe mu kkomera. Wabula kyenzudde Gatonnya alabika ayagala kutandikawo mpalana wakati we nange. Muyimuka mugende munoonye ssente mugye kitammwe mu kkomera. Muyimuka mugende munoonye ssente mugye kitammwe mu kkomera. Tobirimu obujulizi agenda kubivaamu atya. Kyalo kya Mpisi omusajja atambula awakulantala buli ssaawa. Naye Peace, ki ekibatabula gwe ne Nakami? Ekitutabula kitya? Nakami agamba wakulanga ekidondi kya wuzi era kye kyakuviirako wayiza bbawe mbu yabba akaberege. Kale neewunya Nakami ebigambo ebyo byayogera. Otulaba Nakami we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Kambuuzeewo. Nakamya n'ekita ky'omwenge balongo? Yeye naye Peace. Omuntu ayinza atyo bbeera nga mulongo n'ekita ky'omwenge. Ati nange kye neewuunya. Otulaba nga bafaanagana. Naye Peace gwe. Bannange, abantu ku kyalo kuno bampalana lwakwogera mazima. Nga nze njagala mirembe. Mirembe? Mirembe ze gye nnoonya ku kyalo, sina kirala. Okolerera mirembe? Bannange. Kaakati ate era weebale kunsabira. Navuddeyo.
kugambye kale bye sebo yesebo taata zimbadde ŋŋamba wansusuno naba eddagala ofunakola kintu kyonna eddagala iye dyaki baga muntu oba avudde mu kkomero olina okunaba ebbombo bujjeku ebisiraani ebyo ebintu bikolebwa abantu abatalina ddiini mu mutima abatatya katonda essaala yokka emala wabula kyokka ate nkubuulira mwana wange weebale nnyo weebalire ddala okulwana masajja okulaba nga nva mu kkomera webale kusima taata naye taata nange kino ekyokusiba nkiyigiddemu ebintu bingi naddala nti buli muntu yeetaaga munne n'oba olina amaanyi agenkana gatya otuuka akaseera nga omuntu gw'oyita omunafu ng'ojja kumwetaaga oyinza okuva mu kizibu ekimu oba ekirala nange nkiyize era mwana wange nkusaba onsonyiwe engeri yonna gye nkuyisizaamu okuva ebintu bino gye byatandikira nange kati amazima nagategedde era singa tewajjayo obujulizi bwonna kubumalayo amazima singa nkyali mu kkomera mpookya tala nze nakusonyiwa dda kakati kyoba okola enkoko yaffe eri enjiru empanga genda ogigoba ogikwate tulye twekulisa ekkomera kale taata tugirye kubanga kanjinyonde gigobe